Kwaniriza omulabi waffe wa Kaluchi Media Uganda ng'olunaku olwaleero tukyaziza omukyala nga munnakisinde kya People Power omu ku beesimbyewo mu bakuli ng'azze ku bwa kansala naye katweyanjulira tunyonyola ebisingawo ku ekyo tusanise okulaba nnyabo. Mbadde nkusaba weyanjulira abalabi baffe obabuuzeeko. Basebo ne banyabo mbalamusizza mu linnya lya kitaffe mu Katonda. Amanya agange nze Tibatereza Joy Waliomu, kansala to be owa Namirembe Bakuli Parish. Bannaye munansonyiwa kuba nze ni muzzukulu wa Kyabazinga, omwana omuzaale we Kamuli ava Embulamuti mu luka ogwa Lugoroyire Parish. Kati bannaye ngamba sabanga mbategeeza bannaye buli Munnayuganda waali eno yeesaawa okuvaayo akole era mwenna abaavuddeyo mwenna mwebala okulwanyisa mwebala okukola ebyo byonna bye mwakoze newankubadde tuli mu nnaku mu kunyolwa baganda baffe bali mu kufa mu bintu ebitaliimu kuba kati luno olutalo olubaguseewo lwo terusosola oba oli wa NRM oba oli wa bakuba bukubi masasi kati bannaye baba waife ife Kyabazinga nkusaba nga nkwegayirira walani mukaire gaife honorable speaker alitwala mbasaba mututoleko ensonyi edo edatu buyise nga ife abaana ba Busoga baidukulu ba Kyabazinga mututoleko ensonyi edo kubanga president waife bamugemeire mu matwale gaife baba ife Kyabazinga ndi kusaba n'obuwombeefu bungi tukudoze tukunomye tukubisiza mu maiso aye nsaba buyambi bwo tugire tusaye eddoboozi basobola okutulekulira president waife asobola okunoonya akalulu mu mirembe waire nga bali muyiganya agomaanige era kimaze okulaga nti neero waba ono byamukama n'ebyamukama waali yana amaze okibona kusinzira mwami byamukama yana amaze okibona kusinzira ekiri mu Uganda eno yabaire sigino ey'omugema niba mugema nga benda babone kuba abantu abandi babaire besibazanga nga bakwati ezira wagire oyo Bobi Wine ali mu Kampala mwonka naye ndowooza bagira okubona nga oluyira lukolere ng'oluyira lugemye omuliro buli wamu era ndowooza mubona abana Uganda bona emuli waira abali eyo kuliya mwena mwabwe inekyabayirewo ezira tulimbalimba nti gwe tutuka kusaawa ere ey'okulonda akalulu mwami byamukama Simon nti tolangirire president waife mulangirire ife by'okutukunya n'otukuusakuusa tubikoye gavumenti eno yatukoba nti yaleeta mirembe twayikiriza emirembe gye yaleeta naye buli saawa yeeyongeza gavumenti eno yo Erisoni Walali okubona nti ekintu kyekola kikyamu abantu tukoye twenda change ate change y'emirembe ate twende emirembe gye yaleeta ate agifuula omuteego avuye ku lwa bulungi n'abantu bebona babe bulungi naye okutunigiriza ndo oginigiriza eno omuganda akoba nti ndo oginigiriza inereeta omusaayi kati omusaayi gugwo gutandise okuyiika ogw'abaganda baife balata baife banyina ife bona bakaire baife titwidinansi kati weeri kujja naye buli Munnayuganda waali mwebaza okuvaayo mu nnaku dino owe Masaka owekyotera owawo buli wamu wona mwabaire Abannayuganda mbebaza ku kye mwakoze waire abantu baife bafiirire mu mbeera embi efaanana ety wadde bafiiridde mu mbeera ey'ekibogobogo bwetyo eteriimu n'amakulu olw'okuba nti babuza tebaagala abantu bakuŋŋaane bajje ku president waffe Kyagulanyi naye ng'ate oli aliko amafuta ga Mukama yamulonda era naye yadde nga we yamulonda ye kati ku ssaawa eno Mukama yalonda Bobi Wine
Kyagulanyi Ssentamu nga najja okutununula mu nsi eno eidwire obuyinike, eidwire obukwakuzi, eidwire obulyake bwona kati n'amafuta gaago gali ebuliisa tutwidde engeri egatambula nze neewunya n'okwewunya buli lwanja ku petrol station okuno amafuta tyagaana kuna bbeeyi amafuta nga eri wansi buli saawa yeyongera ku increasing. Sitegeera kiki ekiri wano mirembe kyejo ffe president waffe kati gwe tumanyi omununuzi waffe tununule wadde oli eyo naye tukusabira oli mu mikono gy'abamalayika malayika zikukeka eyo gy'oli yonna beera omulwanyi ow'amaanyi beera omulwanyi ow'entalo nga Dawudi kabaka we yalinga omulwanyi w'entalo Mukama yamufukako amafuta okuba nti buli lutalo aluwangula era yagendanga n'abuulira yagendanga mu ntalo awantu awamu ng'amaze okwogera ne Mugamba n'amugamba genda weesimbewo bwesimbi mu kifo era n'agenda neyesimbawo n'awangula. Mukama bannaaye mbasaba mwenna Abannayuganda buli Munnayuganda waali tazikiza teri kuzikiza temutuula tusigale nga tuli ku mulamwa oba wanaasigala muntu omu nga gwe baagala okufuga mu nsi muno abeeremu oyo gwe balifuga oba tunabeera bameka ffenna tulina kulemerako bannaaye abantu b'ebusoga mwenna abeeruwuka eyo gye bamugye mwenna mubeere bagumu mu jjinja mwenna mubeere bagumu Abannayuganda mwenna oba muli bweru eyo abroad mwenna mukimanye nti tuli ku muliro ate tetujja kuzikiza ffe twagala kuwangula mwami bya Mukama Simon totukwenya kola amazima mmanyi bakubatiza olayira mazima meerere kuluno era tuukiriza olayire mazima meerere ge tetwagala bukuusa obukuusa tubuveemu tubeere abantu abalambulukufu mu bye tukola. Maama waffe Kadaga Supiika bannaaye kyansonyi nnyo okuba nti abantu Buganda yonna evuddeyo nejja nerwanirira Pulezidenti waffe Kyagulanyi ebusoga neetuusa amaloboozi buli wamu naye waffe tetunaba kuwulirayo bakulu abavaayo okulwanirira Pulezidenti waffe Ssentamu Kyagulanyi. Maama waffe Babi nkulamusiza nnyo mu linnya lya kitaffe munnaaye Mukama abakuume mwenna bamwami Ssennyonyi mwenna abali eyo bawaswa mwenna buli amanyi nti wanuupu waali wadde wa bannaaye saala zonna zikoleere oba kusanze mu kkubo fukamira omusiraamu saala omuki yenna tusabire Pulezidenti waffe tulabe nti atuuka ku buwanguzi era nga tutuuka ku buwanguzi. Bannaaye Abannamirembe Bakuli mwenna nze Tibatereza Joy wali omu nvuddeyo ng'omuntu wammwe omuntu w'abantu nga nze mu maaso gammwe nga mbakuutira mubeere abalwanyi abatazikiza kubanga kino kye tuliko kinene nnyo naye Mukama omuntu kyoyita ekinene Mukama akiyita kitono twesige Mukama yeesiga Mukama abeera ng'olusozi Sayuuni. Bannaaye Abannamirembe mwenna Abannalubaga mwenna abaawa n'abaawa mwenna musindike saala zammwe eri Mukama tulabe nti Pulezidenti waffe Kyagulanyi avaayo mu busibe gyali eyo Nalufeenya n'omusango baba bamuteeseeko ekisango ekyo akiwoza akisinge Mwoyo Mutukuvu amuwa ebigambo ebirungi akisinge ekisango ekyo. Mujja kwebuuza lwaki ayogedde bingi bannanga abantu obusungu bungi oyo mukyala Joy nga angambye muzzukulu wa Kyabazinga. Ndi muzzukulu wa Kyabazinga. Ebigambo bye mubiwulidde abasoga mwenna gye muli mubiwulidde ebigambo ebyo naye njagala tusinziirira awo. Mukyala Joy wangambye ozze mu Bakuli eri mu Kampala. Kampala tulabye emivuyo mingi abaana bavuddeyo ne bookya ebipiira abaana bavuddeyo ne bakola kyeno masasi eno tiyagala embeera eyo gyogerako ki? Embeera eyo yemu gye ngenze nga ntambuliramu nga njogera embeera embi abantu tukooye embeera embi sijja gamba nze nzekka naye abantu kanegatiremu kubanga ndi muntu munnaabwe abantu tukooye embeera embi okiwulira
ebintu bitundiddwa mu nsi yattu wano tuwulira ennyanja bazitunze nze luli nakulanga ng'amanyi ewaffe eyo ennyanja omuvubi bw'agenda n'avuba ekyennyanja n'akireeteramu abatamanyi kuvuba n'akibaguza abantu luli edda ebyennyanja ze zaali enva z'abaavu naye kati nowadays ebyennyanja nva z'abagagga okiwulira lwaki ennyanja etundibwa obukwalokwalo okiwulira ebintu bingi situganye waliwo ebirungi omuntu tabeera mubi mu byonna waliwo ebirungi byakoze naye ate ebibi bisukkiridde kati ffe kyetwagala atuleke mukama ono gwafuseeko amafuta atununule naye atutambuzeeko tulabe kubanga ly'essuubi lyaffe erya pulezidenti waffe omupya Kyagulanyi Ssentamu banaye abana people power mwenna abantu banuupu mwenna banaye twongere okusaba ffenna abo abantu baffe be bamenya amagulu okugeza nga Mwami Ssenyonyi oyo omwogezi wa nuupu omwogezi waffe bamumenya amagulu akyali muvubuka muto okulaba nti future ye bagimunoonedde talaba yakuzaala naku mwana yadde future ye bagimunoonedde ali ku miggo n'abalala bwe batyo abalala baafudde ate era tetumanyi nawawe wetugenda akalulu kanaatuukira tukyaliyo n'emyezi tetumanyi kati ebbugumu lino eririwo kuba babadde balowooza nti Bobby pulezidenti waffe Bobby talina buwagizi mu byalo eyo mu madistrikiti amalala nga balowooza ali wano mu kibuga wokka kati bagenza okutuuka e Busoga nga nawo kisa mutuku okutuuka eri mu Bukedi yonna nga kisa mutuku kwegamba ne bagamba nti amagezi amangu ndowooza tukole ki tumukwate naye ne bwe banaamukwata ali mu mikono gy'abamalayika bajja mukuuma awo nzija ekibuuzo kyange mukyala Joyce yes mu Kampala bino bikutunuuliza mu Kampala lwa nsonga wesimbire mu Kampala abaana bavuddeyo ne baprotestinga poliisi neevaayo nekwata emmundu netunuza mu baana bano abamu bakubiddwa amasasi abamu bali ku bisago olowooza enkola poliisi eno gye handolinzeemu ensonga eno ntuufu yo nga poliisi mu kulaba okwange wadde mu kulaba okwange ebiseera ebisinga poliisi ebeera nze kyendowooza mu kulaba okwange ebeera order from above kyova olaba nti abantu baffe batandise okufa mu bintu ebitaliimu ongambye akagambo order from above abantu abasinga booga ekigambo ekyo order from above but order from above kitegeeza anti n'owa poliisi naye abeerako n'amutwala amulidi be baliwo aba order from above ensi beetaaga okumanya order from above anti kati ne mu poliisi tulinayo Ochola abo be bantu abatwala poliisi kati be balina okukwasa gundi yaabwe obuvunaanyizibwa obusaanidde kubanga bwe baba boogedde ne bagamba nti bannaaye temukola bwe muti mu bantu bali ne bakikola bo ne babakwata ne babonereza mu bantu si kiwa nti abantu abo bandibadde baddayo okukola ekintu ekifaanana bwe kityo kubanga kati raba bano abeerodiyu be baleeta bagamba tebafuna training obemala bo kyangu nnyo kati okutulisa butulisa amasasi ate kati abantu abasinga tetubaawula abantu abamu balowooza nti oba military oba kiki abantu abamu tebabaawula bo balowooza bonna baki kumbe n'abeerodiyu abamu awo nga tuggyeko poliisi yaffe okiraba kati nze kyensaba abatwala gundi ya poliisi bennyini be baleese oyo kiguumaaza ow'okuba nti abantu bano balalukira mu bantu ba bulijjo akawungeezi kajjo twalabye minisita Nakiwala Kiyingi yavuddeyo n'atongoza manifesto ye yakubye laale eya bulijjo ng'era ekuumibwa poliisi tetwalabyeko omuntu avaayo kukwasa anyway tewabadde ku observing SOPs nga batugamba ate ku opposition side Mwami Kyagulanyi ezimu ku nsonga ezambukwasa ndi doesn't observe SOPs ensonga eno gyogerako kinga gwe Munakampala ngaze Munakampala omutuuze wa Bakuli omulungi asaba akalulu mummwe olabira ddala ng'obwo bwe bunaafuusi bwe twagala okumalawo kwe kununula ensi yaffe pulezidenti waffe Kyagulanyi
atununulire ddala kubanga olabira ddala nga buli ake bwennyini gweteebereza oli wa NRM yabadde n'abantu ye ng'ali free n'abantu naye olw'okuba nti batutya ekikulu kya byonna batutya ffe aba people power maanyi g'abantu tuli mu kubanyigiriza naffe tetulina mundu tetulina bisi tetulina ki tulina emitima emirungi egyagaliza era lw'ensonga lwaki olaba pulezidenti waffe Kyagulanyi afunye support nga kyajjava yatutuuke bw'ati abagoberezi tuli bangi nnyo kati abo boogamba oyo Nakiwala Kiyingi minisita Nakiwala Kiyingi ye be bali mu kintu oyo mwana waaka oyo baba tebasobola munyigiriza balina kunyigiriza ffe ng'aba people power naye ekyo tekijja tuyigula tekijja tutiisa ffe tuli bagumu buli mu kimu twajja kukola misoni tulina ogigwisa ekigambo ekyo kyemulaba ku bipande misoni si kyakwejjalabya tetwakiwandiikako manya tebakiwandiikako nti kyakwejalabya mission ndowooza olaba mission tujja naffe kulaba nti wadde tetulina mundu wadde tetulina ki ffe tukozesa buntu bulamu n'amazima meereere tujja kulaba nti pulezidenti waffe tumuwagira okuva ku muntu owa wansi paka okusookera ddala kati nga ffe ba kansalasi ba MPs okutuuka ku pulezidenti waffe okiwulira n'abavubuka bonna abavubuka naddala abo mbadde ndeerabidde abavubuka bannaye mwebale okubeera ku mulamwa mutukoledde amakulu mu nsi yattu eno mwebale nnyo mwebalire ddala bannaye ab'ekisinde kya Nuupu mwebale baana batu temuddanga okwo mwebale wadde bali mu kubanyiriza wadde bali mu kubakuba tiyagaasi byonna mu bigumire bibaawo naye ekintu kiri nti ansi eryemu bweti tulina okutuuka ku buwanguzi pulezidenti waffe ajja tutuusa ku buwanguzi atununule naye nga ate ffe nga ffe tumutuusizaayo tetujja kwetiiririra olw'okuba tiyagaasi olw'okuba abafudde bafudde abanaabeerawo banaatuukiriza. Mama Bakuli sinzira nkubuuza ekibuuzo. Bakuli markets. Okulonda okwaba president kulako ennaku mbalo ba mwezi almost gumu. Kati wekijja ne muwangula akalulu kano ne mutalangirwa muzzaako ki oba gwe muwangulwa muzzaako ki mwenga bana people power fe kankubuulire mbadde ntwala obudde bungi emabegaawo nga tugenda ekamwokya naye bwe twalinga tuvaayo olaba abo ababeera mu bikuuba mu makati abatembeeyi abo nga batugamba kubanga batulabanga nga twambadde obukofiira kati batugaana obukofiira enkofiira tuzirina naye kati tetukyazisaako tulaba okukumala ku bantu mirembe pulezidenti ono Museveni alagidde ddala nti atidde pulezidenti waffe amutidde kubanga n'obukofiira bwe yandirese ne twambala bwe basooka ne bamuteekateekako ebisango nti ate teyasoma ate obuzaale bukwatiraku yunivasite wali we yasomera ekyaliwo ne kati n'abamutiikira diguli bakyaliwo ne kati tewali kiwandiiko kibula okiwulira naye bonna ne baddaawo ne bamuyuuza ebyo bwe yabiyitamu ate nagenda okuwulira nti ate pate eyo pate si ya gundi si ya Kyagulanyi eya Nuupu neŋŋamba nti nze nafukamira neŋŋamba Mukama Katonda byonna ebizze bibaawo nga bw'abadde abiyitamu nekino Mukama bw'oba okimuyisaamu naye Mukama weebale Mukama taata weebale taata omuyinza w'ebintu byonna weebale okuwulira saala z'abantu era ne tusigala nga gundi pate yaffe tukyagirina mu ngalo ey'amanviiri Nuupu people power maanyi g'abantu era people power oye our power obugambo bwaffe obusembayo eri muna Kampala bakulinga kansala waayo n'ekibiina kya n'abaana Uganda okutwalizayo okusooka mu byonna nsooka okugumya abaana Uganda bonna
nsooka okugumya Abanayuganda bonna, buli Munnayuganda yenna waali. Temutya olwa bino ebiriwo ez'embeera, Mukama ajja zimusomosa era ajja zitusomosa. Nenvaawo nenzira ku bantu bange, kale mu bantu baffe abaawano mu Kampala tugume ffenna era yeyo Uganda. Nenzira ku bantu bange Abannamirembe Bakuli Parish nga mbagumya, nga mbagamba nze tusobole okukwasaganya ekintu kino. Mbakuutira mwenna Abannamirembe Bakuli Market, Namirembe Bakuli, ab'omu luka gwange gwonna, mu Kayiwa yonna, mu Makaaye, Muhamu, Mukasa, eyo yonna mu Ntulume, eyo yonna Kisingiri, Butikiro, yonna ebyalo bingi, Senkatuuka, Kitala, mwenna ab'omu luka gwange guno ogwa Namirembe Bakuli bannaaye. Mwebeereremu mwenna Abannalubaga, mwebeereremu buli wanuupu yenna waali ayongere okuba nti asikiriza n'atali wanuupu. N'abo aba NRM bennyini mubajjeyo mubaze muno baswale ku lunaku luli akabokisi nga kali akabali bannaffe akakikofiira nga keereere nga ffe obululu tubukukumbye. Tulinde mwami bya Mukama Simoni bw'anaatukuusakuusa ku lunaku luli nti tetuwangudde ate nga baamubatiza. Amazima aliteekeddwa okubeera nago. Twagala amazima ago ge yakkiriza ate balayira. Bakwata Bayibuli ne balayira nga bye balayira mazima meereere. Ku lunaku luli mwami bya Mukama nkwegayirira tobeeramu bukuusa bwonna, gweyogera obeere mu bantu bo Abanayuganda. Naawe olaba ekiriwo ekintu mukiraba naye musirika naye mukimanyi nti ekintu kigenda misinde. Kyekyo ekisinde kyaffe ekya People Power yennyabo. Tweyanza nnyo tweyanze gwe omulubi weffe omulungi wa Karuki Media Uganda. Ngono ye Maama Bakuli mumulabiranga ddala bannange. Amanya gaffe? Amanya agange nze Tibatereza Joy Walyomu. Abannamirembe Bakuli mumulabiranga ddala nga akaseera kali katuuse. Tweyanza nnyo tweyanze gwe omulabi weffe omulungi. Neyanza nange okunkyaza Karuki Media. Mwebale nnyo okunkyaza n'okumpa obudde obulungi bw'obuti okuba nti ntuusaako mu Bannayuganda bange amaloboozi, Bannayuganda bannange, si bange sinza abaliisa naye Bannayuganda bannange.